The CEO Uganda Performing Rights Society, dear Madam, bagala accountability. It is accountability issues. Awandise bawandikidde Cinderella sanyu bamubanja ani awandise taata naye nga awandise agambye bw'ati bayitiremu awo agambye the CEO Uganda Performing Rights Society. Dear Madam, accountability issues. I am writing to you to follow up our meeting held at your office in September 2022. We have been hearing updates from you for 3 years now. Yeah. We also know that you got money from Operation Wealth Creation. Uganda Missionaries Association lost a member, Lady Grace. She was registered with UPRS as a member. We would like to get an update of her royalties statement so that we can get her young family to come and collect her money. Kakati kambuzi. Can you give us the date on when you are paying royalties? Ani asasula. Wuma yawandikidde bali. Ene wasinateka Cinderella Sun Uganda Musician Association. Wuma. Yawandikidde bali. Aba Uganda Performing Rights Society. Baba buli kuba badde member eri. Baba buli asena mekaza n'abasobozi wa family. I think chai nokola. Asinde nokoze ebirungi bingi bukyanga omwalo oyo afa naawe tofa. Yamba muzika bulungi. Ne bamuwa obudde. Kati babananse n'okudemandinga royalties. UPRS. I think it's a good move. Isn't it too fast, too early? Zoje ziri. Over the earlier the better. Singako wano gatera. Ngomufuta naggwera. Chabuguma. So what happens in UPRS? Abayimbi bakola contribution bawayo kasente. Kati omuyimbi music wo okuzanya bayina gye basale naye doze no media tunatanga kusasula naye bayina gye basoloza kati nafe tusasula tutunaba media houses tezisasula zitako kuba zisasula zirimenti osasula. That is why batugamba music wa muyimbi anazanya bichi ebyo byonna zonna royalties zirina okubanga sente ziba zivaako. By the way kikola sense. So akati bachigamba nti alinayo obusente bwe ate alina abaana ne waba talina alina abantu be nenga alina kale kinyomera kugamba bayimbi bane mwongero okwewandiisa muuma oba ne mu associations endala eziri recognized esobola okusigala nga zirwanira rights zo ng'ovuddewo. Omukyala wuyo yaziikibwa bulungi then kati weba bademandinze abaana be basobola okutambulirako mpola mpola. For Grace sina kyembagamba. So nice. Sina kyembagamba mwakola bulungi. Doza tumalirize ne Fire Baby.